mbalamusiza nnyo bannange abatulaba n'abatuwuliriza. Amanya agango manya abasirikale tufuna erinnya eryokusatu nsooka na RA 2584 Sergeant Issa Sekasi Lubwama. Wewa Byebyo munnange. Sergeant Issa Sekasi Lubwama. Ndozo muli erinnya liri lyagamba ye namba eri gye babeera nayo okutwaliza wamu. Nkimanyi nti Munnayuganda kati waliwo atwegaseeko olwaleero eyandyagadde naawe okusooka okumanya tubeere nga tutandika okuwayaamu ng'akutegeera bulungi nti gweoyingira ddi ebyobuyeekera byo obitandikira wa ku myaka emeka awo tulyoke tusenvule. No neyanziza nnyo kati bannayuganda bannaffe abatulaba ffe abaana abato kati tuli bajjajja kati naye abaali abato mu kiseera ekyo ekya 81 nze nyingira mu buyeekera tegaali magye nayingira obuyeekera mu 1982 omwezi ogwokuna mbuyingira ku lw'Emityana we bayita ebujuuko wali we bayita Nalubugo awali headquarter za Dr. Kayira kubanga obuziikire butandika mu ggwaga muno ffenna target yali emu kakati Kayira yali wano mu Buganda era ffe abasinga twayingirira wa Kayira abalala tusobola ate okusobola abamu ne basalinkiriza ate ne bagenda kugamba n'eri baavangayo kubanga ngenda okumaliza nga ate ndi mu NRA ngenda okubalaga mu maaso awo esebo. So yingirira eri Kayira ekyali ekizibu kujjawo bukulembeze bwali obubi target yali emu efugabbi naffe twabirabanga tuli baana bato kuba bwana Kisubi nali twali mu ndeewa awo ngaawe mbeera ne maama wange naye nga omusajja mutaaji muyonjo ng'omusajja oli muyonjo naye lwali lwakutaano yavuganga emmotoka eyo bagitanga otyo Chevrolet nga batugamba abantu abakulu yabeeyi otyo olondooza nga tulinga mu 81 awe tutyo kakati munanga abasajja bali era nze kyova olaba ntunulya nnyo abantu bwenti waliwo omukyalo omwe yavaayo n'agamba magye g'obote n'agamba Museveni tewali njawulo nempulya muli ekintu kinnuma nnyo kuba abasajja bali bajja ne bayimiriza omusajja oli yali agenda kusaala lwali lwakutaano tulina emundu ze bayita faazi zirina wano obwambe bw'olaba okagamba ko tekaviirako ddala wakasika bwati n'akakola bwati ne kabanga effumu baamufumita ebiso ng'abantu abakulu balinga eri gy'olengera eri ffe tuliwo ng'obwana obuto omwe mwana omuto babanga ne chance oba nga tetutegeera nti bayinza n'otutta omusajja bambi n'atiirika omusaayi ekkanzu y'enjeru ate mu kintu ekyeru nga kigenzeko omusaayi kifaanana bubi ne kaba kakoko kano kakati omusajja n'atandika okukola bwati bambi soolwo lwafa bwe yamala okufa baddira omulambo guno ne bagusika mu mmotoka ne bagusuula eri ne bavuga emmotoka neyambuka olubiri omanyi mwe muli baana bato mukyali bavubuka bato naye naffe twali baana bato obuddo naye olwo olubiri lwolaba yali balakisi amagye nga gye batamalire balakisi nga lumu bajasi ba bote era nze okumanya ebyo lwakubanze nakulirawo mu ndeeba nga ndi ne maama wange naye kale nendabanga abantu singa ebimu wabawo beberekereza obigamba bannaabwe naddala mu byobufuzi bino ebyobufuzi bitabudde nnyo abantu awo nakyo tujja kutuukawo bannabyobufuzi bangi bo n'essaawa eno ne mu kalulu kano mwe tuli bagamba nti tewali njawulo wakati wa gavumenti ezaavaako n'essaawa eno eneriko mpulira era bangi obawulira bagamba nti Museveni eyasooka mulala nnyo bw'ogenda mu bannuupu eyo bagamba nti walinga waliwo pandagaali nti bakwatibwa buli kiseera
so gwe ogamba otya nti si byebimu ng'ate abamu balowooza nti ebyaliwo ebiseera ebyo nakati abasirikale oba gavumenti ya President Museveni byekola. Sewo mwami Kisubi njagala abatuliza bantegeere bulungi era bawulire ekintu kino. Omanyi abasinga obungi banansonyiwa. Waliwo awamu nga wazaalibwa kale walako ekitali kibi. Naye nze bwino gwemba wayo nze nkwidde wano mu kibuga era okusomako akatonotono bwe nasomera. Naye nze okuva mu kibuga okutuuka wenzaalibwa bwana Kisubi kuba Emityana bayitawo Bujuuko abasinga mmanyiwo waliwo mayiro 16 naye nga waliwo road block 5 okuva mu kibuga okutuukawo era zonna nzikumenyera nzimanyi mu buwongo nzirina nga siziwandiise. Naye ate wegamba waliwo ebimu naye era nze okutwalira awamu nga wendaba kubanga edda nze mama yakolerangaawo Moino era nga nkeera naye ku makya kati olaba n'ong'osoma ekitabo katwedi nerisooka lino waliwo akasomero nga bakatanga Martin ffe twali tutandisewo essomero eryo era bajasi bamini batutazanga ekkubo kakati nze bye nalaba bingi nnyo kubanga omuntu yavanga kati bamaama abo bavanga wali ebujuuko okutuuka ng'olusi ndi wa jjajja okutuuka naye nga jjajja yeebuuza weebuuza oba banaatuuka oba tebaatuuke. Waliwo road block yali ku Nsimba Estate ku lw'e Masaka eyo abantu baafiira ddala bayitirivu balabika batyawo n'abantu bawera 6 baafa. Kati road block zegamba zino olaba nano ku Freedom City baba battiranga wawoola Freedom City awo waliwo kasuku nga bagita pida awo ekyemmanga awo naye omusajja yangamba babasalanga abantu awo naye kati abagamba tewali njawulo neeri bandageyo wajje tutira abantu wana nkyebalayo munange wadde twajja olw'ensonga zaffe wano okunnyonnyolamu nga tetuli bamativu naye nkyebalayo ne ku byalo tuli mu byakwerinda era tukwagana bulungi nnyo ne baladisi baffe ne poliisi eziba ziri okumpi naki kubanga owa poliisi information yanijija ku muntu wa ku kyalo kati abantu ne beekengera ng'oli ayinza okuba nga muyinako ki empalana kati ate ffe tuli neutral sebo byebyo naye nga batugamba nti gavumenti yaffe nezadi zetwajjako zifaanagana awo aba akulimbye. Wanze kankubuulye waliwo kojja wange yali musajja nga asuubula nte ezo kati ng'ayina ze bayita obutale kati bazitta ne bagenda nga batwala ennyama okuva ejjeza wano afaana kasaakwawe we bamuzimbira awo bayitawo jjeza kakati awo nga ennyama eyo bagitta agigabira abantu abo kagamba buli tawuni okuva ejjeza ng'oddeena neweewuunya abasajja bajjanga balina emmotoka eriko ennamba z'amagye n'ayimirira n'agamba omukozi w'oyo muzeeyi waffe tema kiro 5 n'oli n'agamba ntemera 3 kati walingawo omukyala bamuyitanga Naalongo ye ng'atunda amatooke ne bamusituza amatooke mukazi tagasobola ne bagenda ali ku dduuka pima kiro z'omuceere 3 njagala sukaali sabuni emitiweji ne mutubatera mu mmotoka ne bavuga emmotoka ne bagera nga n'ennamba kweziri kakati nze njagala oli akube essimu aŋŋambe tine waffe mwali mukikozeeko weebale nnyo kyovula nti bannaffe abaate okusingira dda batumalamu n'amaanyi mu buntu twewaayo ne tufiirwa tetusomye teri kifo kyakisinga kusoma naye tetwasoma ne twefuula saddaaka era kyevuba mulaba abawulidde ku butambi bwe tukozeeko emabega ng'ate tugamba bakama baffe naffe bakole ki batutunulemu kuba twafiirwa nnyo ne tutuuka okuba emyaka digikyatta ku ssomero ne tugamba betuzadde waakiri banaasoma ne bakola ki nabo tebafiiriddwako kubanga tolina ngeri wootandikira ti nze ono omwana nalwana biki nalwana ne nsaba buyambi muweerere ng'ate bakwise dizaata akolako mwekali mukama waka dizaata wekuba twavaayo tujje wanga tetuli baki bamativu omanyi ffe muzeeyi tumwebazaako kimu tulina discipline
muzeeyi yatukkiriza okuwugira okusinga gavumenti kubanga kankujjuka ate nzijukiddeyo kano bwana Kisu lumu omanyi twayitangawo munde twambuka mu kulubiri ne mama ku makya ennyo kakati oba kyanjigira kitya nembuuza naye maama ti ddala ekikomera kino tuli kulubiri ekikomera kino kyonna nannyini kyo yaani era nkuba oluyiwa ati oyaba kutusa bannange mukirege nti okwogera obwogezi ku kabaka kyokka nga tozizaako kirala oba mufu ebiseera ebyo ate n'ekirala abamu abasinga ekyasinga otuyingiza nnyo ebintu twalaba nnyo gavumenti ziri ebikolobero bye baakolanga kati nga ndi mwana muto ekyo tekigenda nakuva mu bwongo n'olaba omuntu ng'afumita omuntu atirika omusaayi gakolinganga kwegamba ensulo gwe guti oba kaveera otadde mu mwana n'okateekamu obutuli nga woogulaba paka omusajja lwe yafa ekintu ekyo mpaka kati tekivanga wano obwo byonna bwali busungu ne tusalawo tukole ki naye ate abamu batunyiiza naddala bannaffe wano bwe twogera olumu n'akubuuza twabatumayo olw'okuba ebyobufuzi bikoze eki bimuyingidde bakyogera twabatumayo bangi bababuuza nobabuuza gavumenti mugibanja ki ani yabatwala mu nsiko bangi bababuuza n'ate babuuza kyabwere kubanga bo sibaba bagenda otusasula naye ate n'abamu sibanenya kubanga naye mabega eri waliwo akatambika ennakola ne babawe yatulumba n'agamba abeeyita bakadogo bwe tuba mukama bwabwe tumuwaŋŋangusa nga tumusiguukulula nawe bamugoberere naye kakati ngaffe tetwasoma naye tulina amagezi amaki nasooka nensiriikira eddakiika 3 ng'amaze oluvannyuma okwogera gy'ava sebo mukiise mu parliament naye nsirumba abantu era saamwogera linnya naye namunnyonnyola ensonga lwaki tamanyi twagenda mu nsiko kubanga gy'ava kumpi mayiro 12 kakati nze ewaffe nga bwe tuli wano ali ewala ennyo ndowooza nze ku mmere 17 kubanga olwo tujja okukola kanaaka obutu buno bwe tukola wano nga kubuuza ku bantu baffe twaline kwagala kwe ekijja kyabwe kiri wali ku freedom city ku siteera sebo omulala katale wali nebalamye mayanja omanyiiwo webale nnyo kakati ffe bali ayinza n'okuba kuba yatuvuma nnyo era netuka n'omugamba oba kyamunyiiza kuba namugamba toyinza n'okuba nga jjajjawo yafa nga tatuuseeko mu kibuga wala nnyo tasobola kumanya biki byakola ki ye bagende bakoleyo ki bali abantu balima bakutta abantu be banajjako mmotoka sukaali odawa naffe abali ebujuuko walingawo emmotoka 3 mu mulembe ogwo mmotoka 3 naye kati oweeri eyo wala mayiro 12 kale ne muleka wento naye mbaminoza yategeera taddangamu tulumba kubanga naffe ate era nga gavumenti gyavumirira yamuwerere Makerere ku university nkujjayo eyo olabika onyiize nnyo sinyiize nkujjayo eyo nkukuliseeyo ekaweeweta kubanga sikulabangako kya kaweeweta ggwa watuuka waliyo oba oli omu kwabo abatasobola kubanga bagenda otyo bwana Kisubi mbeera kubanga nagenda ekaweeweta nsuubira olwalivudde kuba omulimu gwotukolera gwa ttendo nnyo bannaffe engeri gy'owulira batulengezza bati senga naawe ogamba oba bumalira biseera naye otuwa obudde netwerekereza netusaba nga tulina kyetwagala oli open gye tuli kale oba bakyogera mu luzungu kakati ekaweeweta byantabula ne nange ate ndi musanyufu olw'ensonga ffe twava mu nsiko nga batuyigiriza ekintu eki kubeera bumu kubeera obwo bumu kati oba saasobola kgenda naye nga bannange bakola ki bagenda obwongo bwange nalowooza ebbanga litumaze nga tulwana tusa amaloboozi gaffe wa muzeeyi kati essanyu lye nafuna ti oba oli awo muzeeyi ndowooza yategedde nti gyetuli kuba statement gye twasooka okufuna we twavaayo muzeeyi yatutegeeza ti mbadde sibamanyi nti gye muli
kakati wabatandise tumanya nti gye tuli nensuubira nti katulabe kubanga bannaffe batutegeeza abaagenda ekaweewetta nti baagenda okuvaayo nga babagambye nti tewera na wiiki nga naffe tulinye ki tewera wiiki emu otyo naffe tugende nekyanneewuunyisa okuba nti kati oba tuli mwezi nga gumu naye oluvannyuma ennyo twalowooza abamu omanye training z'amagye zino wogikola tobeera nga civilian muntu wa bulijjo kubanga balina ebibuuzo bye batubuuzanga abamu bakama baffe oba baali kwegamba bakikwasaganya sesaategeera naye ne tugumira ku kintu kimu nti lisiti yaffe yonna eri wa muzeeyi abantu eri wa muzeeyi kubanga ekinneewuunyisa kirabika n'abaagenda batono kubanga nze nange mbisatu naye ndowoozaawo waaliwo abalala nga woomanyi naawe abaayi kubanga wano baali 94 ffe lisiti yaffe eri wa muzeeyi bakadogo baoligino abaawo wano abalwanidde ekintu kino 84 sikulimba kati nga womanyi oba olwabamu bayinza okujja nabo ne mu butanwa naye simanyi ngeri kigwema neffe bamu abamu ne babeerayo mu butanwa ate naakola ntya kuba ekisookera ddala batubuuzanga mwasooka mu interview ku simu mbadde seewuunyiza gwani wayingira ddi tubaddamu kubanga nze era ebintu bye twabirako emabega naye nze ne mbagamba bannange naye gita ne mugamba nze gita newoŋŋamba nti tutuule wali nga ali mu kiraasi nsobola obikwata ebintu byoŋŋamba naye sisobola kukkiriza kuŋŋamba ŋŋambe nayingiryawa kati bami naye nga asala amagezi okulaba nti nno ki kubanga ffenna tuli bantu neggwanga lyaffe ffenna twogera olwo ffenna twafa abaafa wali osanga wenala tufidde wali wakya fidde wali ono wafedde muno waki ffenna twadunula ggwanga lino naye gwe okumbuuza wayingirirawa nti ku lw'emitiyana yakyogera openi oli wakayiira konze nti ye n'ababaawo komanda gwambuuza ne mugamba nti mumanyi nangaye kale nja kukubira kati ebintu ebyo omanyi ekyansanyusiza ate kuba naffe ababadde kaweewetta nga bacommanders bo baatuuke ne balangirirawo wano tewali NRA tewali UFM tewali FEDEM wabula ffenna tuli baki ba UPDF ate neewuunya nnyo ekintu ekyo kwegamba twalowooza nnyo wanga twatuuka okubanga tulowooza ne ku basajja ate waliwo abasajja abamu betwawamba ssebo kati ng'enaggalama awo waliwo omusika bamwita Bandeko omanyi naggalama tumala okuwamba nonja kutuuka yedda twamuwamba kwegamba nabo ne baba ng'ate kati essaawa zino bali bulungi n'okusinga ffe abaawamba ate abaayeekera omanyi kati tuli ba veteran naye obuyeekera bonna buyeekera naye nga tulimu emirundi egi waliwo eyava ewaabwe n'agamba ne mukazi we noomanyi nti sente ziizo naye omuntu bamudduse zinaabayambako neffe ate twali bato nnyo kuba nze nayingira mu nsiko nga nina emyaka 12 nagenda mu ka uniform ka bujuuko yumeeye essomero liwe likyaliwawe bujuuke waffe nenyingira ensiko kati ate ne wabaawo nabano nga tumaze okuwamba tugambe ne mu 12 waliwo ne mu 12 2 nga wayingira amagye kaffe kati era muzeeyi mwebaza nnyo sige gali agedda kubanga nze nakula ku kyalo nga tebanaze ku muntu ngaawo ti omusajja omulaba nti yali musirikale era nga buli ava mu majaago bano bannaffe ge bagamba ge batugeregeranyako bafiira ku bizinga tebandaba ku mujaasi yenna nti oyo omusajja ali w'amagye
naye katulina wano nga twogedde nti olwedde twali ki twali basirikale kale ndese akantu ako olw'ensonga nti abantu abamu abatugeregeranya kuki ku gavumenti ezo ezaaliko kiba kikyamu ekyokubiri kyembadde ngezaako okutegeeza baveterani tulimu ebika bya mirundi egi ebiri ffe twava tetuyingira bano bayingidde magye baveterani bayingira magye nemwana okubuuza abasoma kwenkana wa musayugo gweki engalo ziwera amanyo gawera naye sebo ffe mu kibira temwabitubuuzanga bakama bamuffe temwabitubuuza ate nga twayamba nnyo kubanga ngeri twali baana bato abamutugendere mu uniformu zaffe ffe olwatuuka nga tetubeera kwegamba olwagiragiramu ne tumanyira wiiki nga bbiri ng'okeera ku mirimu leeka tuli bareekazi okubeera ku op olw'okuba tumanyi nti emundu ki bakubuuza n'okubuuza baba tebalina mundu ki n'ozibabuulira owulira naye naalirowoozezza kubanga bano kati abayingira nga tumaze okuwamba bano bayingidde BUPDF oba NRA1 abo si bayeekera ffe twali bayeekera era ate ensuubira bukyanga tuyingira ano 86 January nga 20 mwezi bakola recruitment naye bwana kisubye wammwe bawandiika obwana obw'emyaka 9 ekitegeeza bakama baffe oba nakitwala bubi nabo baali bakoze kye bayita ligo oba mu luzungu anti twasoma ffe erigo ekitali mu mateeka naye tuba tekiri mateeka era nebazanya omuzeeyi waffe oyo mujjajja waffe oyo muzeeyi President Museveni kubanga alina gwe yanenya n'amugamba abantu bazze tebalina wadde akaki akambe oba effumu oba gwolina abaku lwaki obakangakanga baleke bambuulire mu byemubakola ki byemubakola anti olutuli gulu kuba ebiseera ebyo emyaka egyo muzinga ali eno nga woomulaba kati bali bakama baffe kyovula baavaayo nnyo ne batulwanyisa era nsuubira ti kyekyavaako n'oba obuvuyivuyi abamu tasobola kukola ki naye ffe nga bwe twali mu nsiko tuli banjawulo ate n'amagye agaliwo kati ndi musanyufu nnyo era nasanyuka nnyo ninga zaafunye olw'okuba nti bannange bali abalala besijja kwogera bo baagenda nze wadde sigenze gwe kasimu kali kubeera wakayiira otyo mami yankubi otyo ate atali omu etali omu naye nga mbajjukiza timubuuze ku bakomandazi lwakuba bafudde naye mubuuze ku basajja nga baafande brigade ya Mateo Kyaligonza baafande Swale bakimanyi baafande Badiba bakimanyi twali tukolagana ate era ffe tetubimanyi naye ate abayingidde abakayingira bano ndowooza bakoze ekitunga ekyo kuba kisuubira muntu nti twalya ku ffe n'eddiba ne tusuula enjala ne tulya ebikuta bya muwogo n'okola ekitunga ekyo kubanga ŋŋamba nti okuva edda nga tebiriwo ebintu ebyo mu kibuga wali ffe nga kubanga Fande Swale yajja batusangawo mu kibuga ne Dr. Kayiira bali mulandu ova Njeru ne bajja bayitawo Namuwongo nga twamaze okuba abasajja ne mundu tuzikuŋŋaanyiza maiki ziri oku owulira ffe tetwewagulangako basatu oba bana tuyingire enara era bateesa Kayiira n'Afande Swale yali coordinator w'enjuyi zombi ye neebuuza oba baali tebatumanyi paziwadi twazifunanga tutya n'amakuba gwe twayita nga tuyingira ekibuga enara teyayitako owulira kubanga ffe bamala kuteesa Kayiira yimirira wali agamba ti bannaffe agamba afande ekirungi gwe njogerako mulamu yafande Sale mukwano gwaffe ye mulamu era abana nga bamanye fujjo n'essanyu nga bakuba endalo tuli baana ba Kayiira Afande Swale yakola bw'ati nga ndaba n'agamba dokita kakanya abantu bo obabuli ebitulese wano era Afande bw'omanga anchalenjinga nga mbyenjogera bikyamu Namuwongo we batusanga yali ayambadde plain nga Swale Afande Swale yali ayambadde plain nga waliwo abavuga yali kopolo Mwandova yali njeru nga si amagye wabula nga njeru Kayiira yambadde oba gye batakawunda suuti ya mikono mimpi ya kurimu n'agamba kati bano bannammwe ate mwemanyi ate nga kituufu
kuba twasinkana n'okwesinkana ne tuwa amasasi nga tetukubagana. Owulira bano bannamwe mubamanyi tuli batono ffenna tajeti yaffe eri tuwaaniridde ekintu eki kujjako ki gavumenti. Naye kati tulina okugatta amagye kakati olaba bwana Kisubi awo ffe tuyingiriramu. Naye ng'ate n'abaana abato be bagamba mbu bato okumanya baali bato abaana olwamala okuwamba ekibuga abamu waliwo nze besala baggulu baddabuuziwa waabwe nga bamanyi kiwedde. Ekirala bano bannaffe nawuli aboogera ku kigambo disaata. Bano bannaffe be bagamba mbu baawummula amagye bakadugu nedda ate abo baba bakwatibwa kisa kubanga abaana abasinga baali tebamanyi kusoma nga tetumanyi kusoma ebintu biri naye bajjukire nti tuleeta gavumenti eno waliwo kye tuyita parade state fe abatamanyi kusoma n'abamu nga batukubye mujjukire twazikolyanga ku ndagala endagala ziri ez'okubitooke oteekako akati n'okulubula parade mwebala mukyawera naye kati munnaye bamala okutuuka kati ate baleeta newa tumanyi luzungu tewalwana kuba n'abaana abo ebiseera bitwatu mu operation naye omwana yavanga eyo mu 92 nga bamugamba jusa wano kati ngolo balesewo bifoomu waliwo foomu oba oyagala osigala magye oba toyagala oba toyagala ng'ojjuza oba oyagala toyikola ki tojjuza. Naye kati bano bannaffe kye bataamanya data president kyataamanya afande waffe nti bo baali ekipapula bakizuzza dda omwana tamanyi kusoma ye waabiraba amanyi kujjuza kufuna ki bwandikaana erinnya lyo nga wandiika kiseera we kituuka nga bamuyita nga basoma gundi anti oli kubano naawe abagenda ogenda gamba ani tamanyi byeyajjuza kati embeera ng'eyo bazireeta tebagamba nti ayagala okusigala osayininga kwenu wekyandibadde ayagala okufuna osayininga kwenu yali emu buli ayagala okuwummula amagye era nze nzikiriza President Museveni afande wange takyogerangako nti buli ataasoma ave mu magye amazima ga Katonda mugu takyogerangako naye bali waliwo abaali bakikola ki bakifunamu kuba kati osanga enamba y'amajeemu ng'erimu abantu 3-4 kitegere ekintu ekyo ate affe twogera ebintu bino kyemmanyi waliwo abasiikuuka emmeeme naye bategeere nti ate be balabe ba pulezidenti kubanga sekati twavaayo kwerwanirira bannabyabufuzi bennyini abatubuuza ebintu ebyo suulyangayo MP nayo namu Buganda wano avaayo kugamba nti naye bannange baganda baffe bana abayingira ensiko bo we bawummula amagye bali mu mbeera ki baddawa bali kuki wabula bavuma bavumi naye nga ate ffe be bavuma ffe tubavuze emmotoka ezo zonna nze Bwana Kisubi kankubuulire ensi ekyuse nnyo nkugambye nakulya mu Ndeeba olaba mu Ndeeba awo kati ng'okulosinga ojja ku lubiri mu luguudo nga mukuba n'akapiira ne kagendayo ne mugenda ne mukajjayo nga teri mmotoka eyitawo kiraba naye kakati bo balowooza ffe tetwazaalwa abamu ensobi gye bakoze wabula kyenyinza obbayambako oba okubalabula kuba ebitu ebyo bannaffe babisomye kaweeweta naffe abamu kuva dda tukimanyi nti buli muntu alina emyaka okuva ku 38 okukka wansi tamanyi biki byakola ki byaliwo era bino bibagamba bino nti amagye gaffe galinga gobote nsuubira senga basinga bafu naye ng'ekisinga bazadde be balese ekintu ng'ekyo ekikolwa ekyo omwana wo nze mbasaba busabi kuba naffe tatulina abaana omwana wo batuuze obabulire biki ebyakola ki ebyaliwo omuntu okuba nti tawagira gwe kyowagira simulabe kyekimula bano baganda baffe bino byombuuziza mukama nkyakireka ekyakaweeweta nze okuba nti saayingirira wakayiira wa Museveni wabula nayingire wani wakayiira ate nabo kanki bagamba abalina endowooza bwetyo nze mwennyini afande Museveni yajjanga
kulw'emitiana bayitawo buyala awe mulaba ekifaananyi n'omusajja akutte ayambadde ekkanzu yezimula mugwanya yalina nyini ttaka eryo lyonna kiraba yajjanga mu biseera ebyo waliwo ennyumba twagitanga oba ya farasiko oba yamugwanya nkyerabiddemu awo nga siraabu naye nga batuula kuli ne bateesa nga ndi wakayiira olwo nga mpeza bweza wa myaka 13 twalina baleta nyingi obubuno baleta mbumanyi nga nina baleta ebiseera byo nalina gwensikootinga naye nga tujja nitubeetooloola tuti ne tubeerawo kakati nze wano mu kibuga wenaba kwafande sale gwe mundi wagwasoko mulaba kabamanyi ne bagamba oyo muganda wa Museveni muganda wa Museveni nasanyuka nnyo obutafaanana bana ate abanyiga obunyiizi ne batuuka n'okusibirayo abantu ogenda ekaweweta ffe tunaba tetugenze kasita abayamba bannaffe abakola ki abagenda nzizaako ku mbuzi ya kayiira nyongere okugimanya kuba nkimanyi Bannayuganda bangi balina interest nnyo okumanya nga bwe mwakwasaganyanga ekintu ekirungi oyogedde bujuuka eyo gye ntera okusanga musajja mukulu bamuyita Ssaalongo Nseera eyo gye ntera okugenda ne musanga era yaŋŋambe yali ku maini Kayiira we yali nga ate naawe wempulidde oyogera saidi eyo kiki mwalemwa kiki kyali awo ekyabaleetera okuba nti mweveera NRM nebasinga ensomeka okutwalira awamu si kweveera kubanga nkugambe nti tusuubira tetwalinya bbaasi kuba twalina emmundu nga n'amagye mangi era okuva mu nsiko gye twali tuli okusobola kwagambe twawamba okuva e Rubaga ku kikubo kya Mukalubaga paka ffe tubeera oluzira nga zonna Might Industry area yonna ng'ejjudde emirambo okwo tekuba kweveera wabula ekituufu bo bakama baffe bakirabanga ki twali batono kuba ne bannabyabufuzi bennyini bano abatulima empinde ku mabega bano ng'ate n'abamu tubabeereddewo ne basoma kubanga abamu ba myaka gyaffe gye twandiba tetusomeramu owulira okumanya twali batono kubanga wokola okunoonyereza ndowooza twali nzijukiranga bagamba tuli obukadde 10 n'obwo mu 82 twali obukadde miliyoni z'abantu 10 n'effe abeewaayo tunule eggwanga lino nga mulimu n'abatasaana ngaffe abali obwana obuto ng'obagase bonna tetusukka mitwalo egi ku bantu obukadde 10 n'obwo kakati kwegamba ekyaliwo ne tukiraba bo bennyini bakama baffe nga ikomandi yeri Kayiira bamala mu miitinga ndowooza ne batula kuba coordinator yesaali yali afande swali yakimanyi yali akwataganya era ffe tutokubaganangako tusinkanye tetwakubagana kakati ndowooza baatuula eri ne basalawo beegatte kubanga oluvannyuma nga temuneegatta wenjagala wano kubanga walinga waliwo nti either temwali bakugu bulungi either bacommanders tebali coordinated bulungi okusobola okulaba nga nammwe musonga paka we mwali egattire boosanga singa mwali mukola bulungi n'okwegatta tekwali baddewo mwali badde muwamba ekintu kyammwe naye walabika waaliwo ebitaalinga waliwo eyaŋŋamba muzeeyi yaŋŋamba nti coordination zaalinga tezitegerekeka bulungi oluusi nti kubanga mwatuukanga n'okutuuka okubanga mukubye mugenze mukoze ambushi mukubye naye ne mulemererwa okukyajinga ng'amasasi gabaweddeko so kati omuntu okola otya operation ng'eyo ng'omanyi bwe naatuuka ate naŋŋamba tegwali gumu emirundi egyasinganga emmundu zabalemerangawo nga temukyajinga naye kakati emyaka oyo gyayogereramu alabika be bakulu baffe kubanga nze nagenda okuyingira mu kibira nga Kayiira akamala okukuba olubiri mu gwokubiri kati nze saabikola ki saabitegeera ate olwo nze kampani ze nalimu oba ditaki tezaalimu
bawoga kugamba oba muwoga omuntu yali abashapu kakati ze mission ezimu zinakolanga zona zalinga successful mission ezaffe kuba twaberanga mu bibuga nga tuli bana bato ne mu bibuga ne bagituuma bana site anta nga ffe tubonyabonye ebibuga kibwa kyovula nti bano bannaffe ate abo mu nkoola siyogedde bubi tebatumanyi wakati ffe wano wa Bobi Wine wano bayitawo batya ku Kyebusaabala waliwo kampu yaffe nga weeri awe yakayira genda ekajjansi nakawuka nga waliwo abana bakayira ku lw'emiti wano ku lw'entebe bayitawo ku Omega ku ntebe wano mayiro nnyo okuva wano nga waliwo kampu yaffe kati okwata olw'emiti yana bayitawo Temangalo mayiro 10 ebuloba nga tuli majani abantu 6 eyo bagitanga striking force mwe nali kakati kyali kya bunafu nnyo abantu abavudde kumpi mu mayiro 12 watusoke mu Kampala era lazima ffe twabasuuka ne muzeera yakyogera nga tuli esi atenze era muzeeyi mu 7 simulinaako buzibu bwonna atenze kambabuulire omusajja omulaba bamukozesezza bubi emirimu gye kuba bamulimba atenze nje kimanyi ku president ayagala mulimba era ffe twamubuulira ekyamazima kyovula nti nagamba bannange twekuume tuli organized tibannaye kati ffe abatayingirira eri ng'ebibuuzo babuuza byeri naye mbagamba ekintu kiri kimu nti nze okumbuuza ne ŋŋamba nti nayingirira Nalubugo wa Kayiira era n'okuwummula gye tusooka wawummula ng'ennamba ya NRA n'okumbuuza tiwayingirira wa Museveni ti Bwaka Bomba ani yali komanda waayo nga simumanyi kubonnaffe ani abeera omukyamu ono alimba kubanga bo bennyini be baagatta amagye singa bamanye nti batuwagala tebajja twetaaga twalikomye wano mu kibuga ne batuga muddeeyo ewammwe naye ffe twatuwa nga tuyingira obuyeekera tebabuuza Kabira nti oba buli muganda agende ate era bino byebabitandise naye bannanga ndina ekyankyogera nampola saagaasosolizimu ebintu ebyo bikyamu nnyo kuba twalinga eri nga bakukuba abasajja bakyukitwa abo Bateeso na Mulango naye nga gwogera naye tomanyi na gyali tebamanyi wadde abantu tebamanyi na gyoli gyofiiridde era nga ababo bennyini manyi maiti ezo nga tufudde oluusi zajjanga embuya nga ne babuuliriza oyo ani amanyi ku kyalo Bujuuko ekyalo bwekiti tyawe twasomanga naye batuwa mmotoka notwala maiti paka waka naye kati ebintu ekisingidde ddala okwonoona ebintu bino baana kisuubinze kyendawo muzeeyi amagezi gemuwa ate era kinsanyusizza nnyo kubanga amagezi abaana ffe twawulyanga pulogulaamu lwakuba twamanyira abaana abasika abadde bakaweweta amagezi ge baakozesa bo ge baamuwa okwo kwe yalisinzidde n'anoonya n'abaana bakoze eki abasigaddeyo kubanga ffe tetwamulimba buli kyetumbulira kyonna ku gurawundi kyekiriko kubanga nze kyemmanyi temuzeetaaga kukola ki ayagala akuyite akubuuze ti yisa nti ewammwe eyo ku kyalo ab'enalamu babaagala oba tebabaagala mugamba afande tebabaagala musajja mugezi wajja kubuuza lwaki tebabaagala nga gundi emupiiwa nga ŋŋamba yali ate akola nnyo era n'agenda okizuula nga ye mupi oyo mutalina kyayambye bantu nga lugi yagize yabatulidde yabagamba abavugwa mu kamyufu kitegeeza temukolera baki byebyo njagala okubuuzaayo gwe bwe wali mu buyeekero ddala walina essuubi ng'okyali eri ewa Kayiira walina essuubi nti muyinza okuwamba eggwanga amusajja bano baali bagezi nnyo kubanga okuva kwayingidde Kisubi n'oyingira leero nga kwa kyakulabirako kati n'oyingira olwaleero Mmande gwakumeka guno gwa 11 n'alijjo ogwokuna kye bamugamba kye bagamba naye kye bamugamba kubanga oluyingira otuuka pa nti ate gw'osooka n'obuuza banno bannaye katuna tugende Kampala tyamala training ti kumakyalo butandise okujja kufoninga bagamba ne mukone mangu muteekemu amaanyi maagi mwezi nga gumu tugende Kampala naawe kye baba bagamba
ate ekife ekyatusanyusa ennyo okubeerayo gavumenti eno nayo zajja kukola gavumenti senga yali ya ngene eyaffe gye bayita embi tewali mwana n'omu yalisigadde mu kibira ku bulumi bwe twayitako naye gavumenti yakwatanga abaana barebo ne babaleeta no ku Nairo Mansion ne babasalako emitwe enseeraba ne babatta ekyo nakyo kyatuwa obuvumu ogamba batufa katufiire wano nga tuli wamu kyobula kituluma nnyo okulaba nti omutima gwe twalina ogwo kati si gwe guliwo katumayina okumanya nti bano bagundi bano begundi bano fe abeeruweeru fe tusaana naye ate munaye kikwewuunyisa muzeeyi abba agamba mbu mpigi yali mu Luweero Twayango yonna bagibala Luweero Twayango mpigi yonna Luweero Twayango mu nteekateeka yabbwe eyabazirwanako bazirwanako we batugamba kwegamba ekyo kyakoma kutusanyusa ng'abawulira kati atalwanako naye ayinza okwewaana tinange ndi mpigi Twayango eyalimu entalo naye nga ffe tetunafunamu kirya wabula muzeeyi ne bannaffe abakulembera wano bannaffe tubeebaza nnyo nze nagambe ne twali badde 6 naye 10 ne lituuka era kale kyovula nti twafuba nnyo okuba nti tukuba emmundu bannaffe abamu baafa nga kyetufa wadde twali 7 naye kababe 2 bajja kukola ki kutuuka mu Kampala era wekyali wekyali bwekityo kakati ekiro nekirabamu obuzibu bw'amaanyi nnyo ekintu kyonna obubaguzi mu Kiswahili tukiyita ku bubaguzi si bulungi era tetwabulinanga kubanga nze okumanya tetwabulinanga twasinkana wanu sigamba nti ojja kumala kuvuga mailo 10 oluyingire Museveni wayekera edinidda twesisinkana zinabeerako mu kampu ebusiika awali mukazi empaka awo nabeerako waawe busiika nga kampu yaffe endala eri bayitawo Vumba endala Zirobwe naye kikwewuunyisa nga ate bano bali wano we balima ennaanansi ng'oyise Zirobwe n'okkirira mukikyusa naye nga tubeera nabo buli mwayina emmundu emutwe ku masasi twogera olumu naye ate bano gye baava badaivatinga obwongo bwabwe bababuulye nga bwe tuli ababi ennyo nga n'amasasi ffe twaba abaana nze nje kula bwakyanga ku makya nga babala abaana ewakayiira tya abaana 10 bagenze n'emmundu ogenda okwetegereza ennyo nga badduse baddawa wakayiira kakati naffe tubeera tuli awo basewanyana bamubiru bajja abantu 14 n'emmundu zaabwe nga bali amudi ne bajja ate webale nnyo ekyo vula wandinze kyebatuliisa wano mu Kampala ekigamba nti ffenna Kayiira kyeyayogera ffenna banaye tuli omuntu omu amagye tugagase ate era nze ndi wankiza okusinga kwabo kubanga bwatuuka tukyalina mu nsiko naye ffe wantumala kuwamba afande Swali najja ne batugamba tugasa amagye okuva olwaleero owulira kale ekintu ekyo nze ntunulira bintu bino sibitegeera bulungi sijja kulimba kubanga nakubuuziza ekibuuzo kyange nti mwali mulina essuubi okuwamba eggwanga twali tulina essuubi gwe mukulaba okukwo nga bwe mwali mukola operations zammwe kubanga abamu bagamba mwali balusaazisaazi nga tebitegereke nti mwalimu ebintu ebitategerekeka mu operations zammwe okusinga naye mwali bakyakaze nabyo babyogera nti ne bamaama abakulu baali bo babettanira ate nga mu lutalo ng'omwo okuddamu ebyato olutalo luba lugaana babibateekako waliwo kyesitegedde bulungi mu kibuuzo kyo kubanga bw'ogamba baali bakyakaze mu kibira tewali disco gye twavanga tewali disco tewali tawuni nga baleeke nga buleeke abakyala mwali temubalaba balo abakyala baaliyo baalinga basirikale ngamba bave okujjako gamba yo ngono ogisangawa okujjako mpozaawo
nga tunatera okuwamba waliwo kibaita ceasefire. Nakuza ne muzeyi ne mungamba gwe yali ne Kayiira yali ati. Ngamba yali muntu w'abakyala. So ndozo olaba kamanda ku nti yali muntu w'abakyala. Kale bimuffe okusinziira nga we twali ffeno mwansi ate amajaago gali mu department kati waliwo kye bayita headquarter nga olaba fane nakanjako headquarter bebatambula n'omukulu mu mbeera wa driver abasawo biki naye ffe twali bapiganaje kati ng'ebyo tetubimanye ebiri waggulu eyo ninga bw'omanyi tuli ku mulamwa wano mulamwa gutwalemerako era nga gutuliko ebyo tetwabimanye ebyabwe nga ba commanders na wano tugatta ku NRA okugigatta ku UFM nakyo saamanya gye baateeseza naye omusika ffe tufata ki tufa Dawuda bajja batusanga na muwongo nzijukira bulungi ke nkunyumirize mabega afande swalenga kwali batugala n'okufoloninga ne batugamba ng'olwo abasajja tukyalwana bave waggulu abataano omunaana nga tubakubiraawo owulira ne tusiramu n'emmundu zaffe ne batubulira afande swale n'agamba yamwita na dokita abasirikale babuli ekituleese wano ne batugamba era mpozi ke neerabidde afande Kayiira yasooka okwogera dokita n'agamba kati mu obwana obutenyu n'abalala ndaba ababina omisaaya bafumitiddwa ebiti muli baddembe okuddayo ewammwe olutalo n'aba nga tumaze okuwamba kuba aduuyi bulungi nnyo gavumenti etandise okukola mulidda ne babawa akasiimo kammwe yayita nakimala mukamwa afande swali wanika emikono era n'akola bwati n'agamba dokita ewaffe tebiriiyo ewaffe tebiriiyo era kakati mulaba abo bonna maiti ze mukubye abagenze be bangi temulowooza nti wantuwambye tulina obbagoba paka obafulumya eggwanga era we nalabira nti maze kula n'ekirowooza we nalabira nti abaana abamu baali bato baali bategedde tubaze okuwamba abamu bambi beetola ne baddawa ne badda ewaabwe bo nga bamanyi ti kyakoze eki kyawedde kakati abalala ne bagamba obawulira abasajja bajja tutulugunya kakati awo abaana abamu ne bafuna message endala ne bakola ki naye muzeeyo okukakasa nti tuli wamu naye fe abamu twasigalawo nga tetukakiddwa kuba buli omu yalina tageti ye abamu abaana bajjako gavumenti badde mangu basome ye nga alowooza bambi ndowooza nti ali amasomero gatandika dde okola ki okusomesa ng'era omwana omuto omukola ki bw'omulaba ekirala nemedde ku kintu kino ekyobubaguzi bajjukire nze nnyinza obamenyera abantu ba commanders nga baali balungi nnyo naye nga baali ba UFM lwakuba ba rate kwe kufa omuntu oba rate gundi si kwe kufa rate gundi nga ono gamba rate gundi kati nga wono laba eyakafa wano ojuzi bo ba rate bangi kuba waliwo kati asembyeyo okufa abadde afande ne katandike kubedda kuba kati ffe abantu abaali batumanyi ba commanders betwabeera nabo baafa twalina Kalisoso Ndugute yakomandikako n'amagye g'e Rwanda oyo yatufaako ne tubeera ne yali mu UFM ne tubeera ne waliwo komando mwetanga Manja Hitira oyo yafa waliwo kati nkumenya eno ba UFM nkumenyera kati nga kati alinga omulamu Hussein Adda simanyi yafa wabbamu nendoza gyali kubanga oyo Hussein Adda waliwo Kapteni Mark byabasajja betwalinga nabo waliwo afande ba UFM Eric Mukasa yatulanga mu kwa House Bombo oyo bonna twegatta wamu waliwo Meja Sebagalambwa oyo naye yaliwo waliwo omulala bamwitanga Mbabazi Lieutenant Mbabazi beba commanders waliwo omulala bamuyitanga omulala bangi banene abamu Yiga waliwo Yiga twatwa mukazi zako Yiga mutizeti nga mutalamu nnyo naye yafa
kugamba bangi abafudde juzi wano mu covid tulifiirwa Eric Mukasa paka kati ne juzi wano juzi Brigadier Kasirye Gwanga yajja mu UFM ate yansangayo nze nga nayingira dda era nayogera ekimuleese muganda we mayi bali babeera Lubaga kati kayira wakuwa olubiri muganda we wamutira Lubaga ate takwatangana ku mundu tamanyi bya kisirikale ne bamutta era ensonga gye yatuwa yagamba nzize kuba gavumenti y'Obote kutta muganda wange paka njajijjako era kyatuukirira wali wafende magambo yali wa Redigo bangi nnyo so mwalinamu abatala otyo bakomandazi bali balungi nnyo betwalinaffe ate nabali nabo baali baki nabo baali balungi nabo baali balungi baali balungi era mulimu twagukola awatali gamba nti ki naye kyekikulumya omutwe kati kisingiradde okunnumya omutwe ko tututematemamu bwe tuti kututematemamu kubanga simanyi mutuuka ku kintu ekibatwala mu maaso bagamba nti mwe muli bajindi muli bajindi naye nga nze naliwo afande Salatsa okuvaayo sebo nesimbuka tanjagireka bwe manje ogedde ebyobulimba nga tisiwo watugamba nga 25 kuba ebigambo byenjogera biri emabega ndoze emyaka 39 oba 38 awo naye bikyaliwa tebabimbuulira nakulabaku gwe mwennyini ffe twegattanga maje eyali kampani namba so senga tubadde bano nti naddukayo 3 5 8 mwalirowooza tuli batawanyikaaje naye mwe mwamala kuteesa ne bakama baffe nga tulaba ne mutugatta ku maje ga NRA era n'ennamba gye nafuna mu 97 ya NRA naye kati mutugamba mutya nti okuba bannange biki ebintu bino ffe tuwewaaniridde ng'abato kyannaku nnyo ne b'ofiisa zibe nnyini nga tebaatufaako tulwaniri neffe twavaayo abamu ne batugamba bajja basiba biki abalala batukubira amasimu tuvuma gavumenti naye nze nsuubira timba nkubuulidde kinnakola ate ndalanga kati beba bakulembera ate nga ne bwino omulina mba sivumye era gavumenti eno bangi lumirirwa kwetunyumya byaliwo byatambula bitya ekiraba ate kyova olaba waliwo akagambo kewambuuziza nga oyanjula programu yaffe eno nti abantu bagamba Museveni owakinanamu ki ow'ekyendamu eki mu ebiri siyo oba 86 kutuuka 96 kuva muki okugamba nti ebyaliwo balaba bye biriwo kati biki kubanga ekisookera ddala ekisookera ddala anti kakati bwana Kisubi kati abatuwuliriza nti abanondere kati weeri pandagaali genda munuupu owulire kakati kambatangaze kugamba aba bodyguard ba Bobby bonna bali mu komera kakati kankutangaze nze ku byaliwo bye twagezaako okujjawo wano bakimanyi bulungi bannabyabufuzi bennyini abo ffe tumala okulwa n'okulwamba wano nga 86 January nga 2 mwezi tugenze engulu Northern tukubye tumaze kugamukakasa nti Uganda tumaze mu Swahili bakita kukomboa tunamaliza kukomboa nchi yetu muzeyi ne tubeera mu opposition biki abo benyi bannabyabufuzi ngeri tufa ninga babagamba waliyo gwe bayita koni nga bagamba Museveni alina amagezi kati amaje agatemamu koni nga avaabwe ye koni yani talina paka kati waliwo akugamba bannayuganda okumanya ffe twakula bulala waliwo akubuuza naye ddala covid yaliyo kituufu webali ababyoge covid webali nnyo naye abamu bakakasizza n'ensengeri gyegenze ekula essimu zino zitulaze bingi kubanga luli eddanga omuntu ng'oyo abeera mu makooti ng'ago n'avaayo gago gwebweru nawuzibwa na bano ng'abali mu byalo eyo tebakoze eki tebategedde kakati wetumala okuyingirawo mu 93 ng'olwo twekakasizza okujjako buno obumulumulu obutonotono muzeeyi yabayita kululu bannabyabufuzi n'abagamba tuzze wano
ng'abalwanirizi eddembe twalwanirira ensi eno ogwaffe guwedde tuli ba freedom fighter naye mmwe ensi si yaffe ffekka nga bakwata muudu eggwanga lyaffe tulifuge tutya tufuge enfuga ki ku bibiina oba mugendo ebiseera ebyo nali awo mu lubiri ng'okugulukula okunnuma na wano so nakola kagundi engeri gye twabuka ku mmoloka ne nfuna injali kakati bawanika emikono abasinga bonna basaba ki bibiina muze n'abanyunyula n'abagamba nno bannange sijja bawakanya kubanga tuzze kuteesa naye nze nkulidde wano wadde abamu banvuma simanyi muki kubanga waliwo mu biseera ebyo akatabo akafulumanga akanjuki naye gwe oli muto wakalabako bakatanga saliyati kati nga kafuluma akalaba munvuma muŋŋamba ndi munyarwanda ndi muki ndi kwega buli ggwanga n'alikola ki n'alyugira naye nze ate wano mu baganda mbagamba kimu wano manyi tulina eddaame eddaame lyacwa ziba teepu kali zaali teepu eddaame lyacwa gyemanyi teepu oba akatabo taata wono kabaka waffe yali agenda kwegamba ebigambo byayogera oyo omwami yakubamu luyimba ne balita eddaame lyani lyacwa yagamba nti obwakabaka bugenda kuddawo naye alibuzawo alibeera muki munyulu okyaba kakati nekitegeera nti pulezidenti talina bukyamu bwe yeko omuyite ki mukyali naye nga kyemwagala yakikola ki yakikola abo bennyini naye bagamba nti nze mundaba mumpita nga we nkubuulidde bampita munyarwanda muki naye mbagamba ekintu kiri eki nti ebibiina ze nkulidde wano wadde mumumpita ekyo mwagala nkulidde wano nalaba kuba UPC kabaka yekka ne DP nga basawa ebitooke bya bannaabo era n'abamu abantu ne babajjako emitwe baagaana era kati kyebeevuma ekyo kyebagamba mbu Museveni wekinana mu mukaaga Siyono beerimba kubanga bo bennyini mu byobufuzi byabwe bebatagambudde embeera ne waffe wali omukyagwe nawe dagamba ye bannange fe wainale mbwatutama tusigadde kati n'okweziika ngowenale muwaffe benale mboka bebaziika ne mmusekerera naye ngenze bambi mubuulirako manyi abantu ng'oyo mukwate empola kyovula byobufuzi tuyingirayo akatonotono tulina mukyalo nga we nagambye batulonda naye gwe olowooza abantu tebabakoowa bakukoowa bani myaka mugenda mwana gwe muntu kyatakuwa kakati bwana Kisubi bantu bakoowu bukoowu kati kine bagamba obeddembe mwalireeta kati muleke n'omulala atandikiraawo kituufu sinse eddembe weeriri komanda ne bwana ba civilian amagye bwegali institutions weziri abantu abakoowu bwe batyo beboogera baba naye omusajja n'abafuga omu kituufu naye nze ku lwange kati bwana Kisubi kino ngenda kibuuza ggwe tuli ku mpewo kati nobeera ng'ozaalibwa ku kyalo bakiyita Kibuye kangerekeranye bwenti ongeze bwenti Kibuye nga kwe muzaalibwa nze ndi muganda wo tuli ne jjajjaffe awangadde waali okitegeera ne tutuuka okuba nti tusenguka tuve ekibuye wano tugende Emityana kakati ate ekyalo kyetugenzeeko tusanga kwegamba bambi omanye waliyo ebyalo bifaafanyikonye abantu naye nga kiri ekyalo abantu tebatera kukola ki kufa waliwo ebifaakonye abantu kakati kyeŋŋamba kakati okwegomba nti olw'okuba ffe kyetujje tugula ettaka teririmu na malaalo mutajjajjamwe muteekewo amalaalo example ng'oleese enzibu bwekifaanagana kubanga bo bennyini kirwaki nkireese bwe ntyo bannabyabufuzi twabibakwasa mulina okuba akalulu kano oba myaka 10 oba n'omwana akuba mwe mumanyi kubanga si bya mmundu
feruli government embi tebyaliwe byokulonda se yengo noyogirirawo ebyo nti oluddeko nnyo wabula amagezi gempa kulonda kwaliko ani nagenda mu nsiko kaluka ekinaana tekali kalulu Museveni yennyini ye yasajjula embeera atya agenda mu nsiko ate yali kusajjula mbeera yalaba nga wajja okusobola okukola ki okuyitira okujjako gavumenti ate n'ekirala sijja kulimba abasajja bano lwakuba tebatukkiririzaamu naye mu buntu abasajja abo battanye abantu ba bulijjo naddala mu Buganda wano kati oli ali eri simanyi bweyo ewala eyo tasobola kimanya kubanga bo tebaafa bwe bayagalanga ng'ente nga balinda ggwe kisubi n'ogenda ozisuubula n'oziteeka ku ttata ne bakulinda empigi emmotoka n'ogivuga paka mu lubiri tibo tebajagenda mu lukwereri kuzibbayo kakati omuntu weeyose ng'ayogera ekintu ng'ekyo kyovula muzeeyi twamugamba kati olaba bino pulogulamu ebadde kaweweta kyetwamugamba kubadde kusoma nimbye kakati abantu abagenda okusoma olw'ekigendera ky'abano simanyi kiki kikale ekyo sijja bigenda be bamanyi ekigendera kyabwe senga ffenna bakadoga abawerera ddala nga 9 nze nkimanyi tibawe kuba bano baali 3 okakana abamu batebezewo okuba 4 ate nga awamu tewannatuukirwa ate nga waliwo nawo ne batugamba benkugambye bano bannakoowa nakoowa nze nali manyi nti oluwamba ekibuga nze nenzirayo waka nensoma n'okusoma ewa taata abo bonna betaaga okuwaayo akantu niwonomu 10,000 n'abantu nga bakitegedde nti ono omusajja omuwadde oba tugiyite oba kale certificate eryawo tiyalwanirira kuki banayinda okulwanira eggwanga ffe bye twakola okwewaayo n'obeera nga tulina wadde akantu akakuwugirako kiruma ekitegeera kiruma kakati abantu abo gavumenti yenyini terina okukola yali ekoze omulimu mulungi nnyo kakati nga nze bana badde bakuwugana bano omukyala gwe nkunyumiriza namuzzebuza ne mubuzo oyina emyaka emeka nambuulira ne mugamba tebyebawo ebityo ekintu kiri bwe kiti ne bwe kiti kati ffe omulimu gwaffe nga baveterani gwe tukolera muzeeyi ogenda n'osanga omwana wadde basomera mu ssomero limu nono wa nuupu leero wali owa NRM abo kabwanango nobagamba bannange kakati kiki kibatta nolaba nobateeka wali webanga kansoling era bye tusomye eri muzeeyi senga yeeyambisa abantu bano abagende kaweta ne basoma tulina emirimu mingi nnyo tukodde gavumenti eno nga tetulina nasuubi kubanga twali bate emyaka egiwedde emyaka nga gikyali miki mito nga tetulina nasuubi tutuukako wano kubanga ffe okuva edda nga muzeeyi tumunoonyeza akaki akalulu kuba gwe tumanyi njagala tuwumbewumbe naye mukuwumbawumba gwe kaliki gwe mukuwumbawumba kuno osoomozebwa ki kwe wasanga kuki ng'okyali eno ewakayiira then ne kuwasanga ng'ate ojoyininze NRM mu lutalo okusingira ddala okusoomooza kwe nasanga mu lutalo naye nga kwali kufaanagana kyekyoba olaba ekintu kiri kyenvuddeko nkiremeddeko nnyo kuba buli kimu kijja kifaanagana kubanga eno ekyasinga okusoomooza kwe nasinga okufuna waliwo omusajja Brigadier Oyito Joko yatukuba nnyo yakuba kampu zaffe 3 mu lunaku lumu zonna naye ng'ate neeno kye nalaba n'abeeri ate musajja n'omu era yabakuba okukwagaliza kubayingiza kafu aba NRA n'ekizuula nti okusoomoozebwa konna kwali kukola ki kufaanagana so Oyito Joko okusoomozebwa kuwasa kugamba yatuyisa bubi nnyo yatukuba nnyo n'atuyisa bubi ate n'ekirala kati ffe nga nkyali kubanga kati nve wakayiira omanyi omuntu okuyiga nti okumanya ekintu kikyo kinsoomooza nga n'emyaka gisuumuseemu tuwamba nina emyaka 16 nga mpezaayo kubanga nze nazaalibwa 69 gwakuna gwamu 69 ogw'omwenda nga 2 erisambya wali kitegeeza bwe tuba twayingira January
nali mbuzayo emyezi emeka ssebo taga mwenda gwa kumeka bwa mwenda ndali mbuzayo emyezi ngeri ate okutuuka mu gw'omwenda nga tetwali mu January myezi 8 okuweza emyaka 10 n'emeka 17 kiraba so kikyolekera bannayuganda abo banpeere n'akanamba kyendekera bannayuganda bannange bannayuganda ffe tufunye ebitusoomooza bingi nnyo nga baveterani omanyi tulimu ebikanze kusinga njogera kadogo kuba kategule mwengwa naye ffe twasalawo musala amagezi okulaba nti mubuulirire bekikwatako naddala abaana baffe abali mu byokulonda mu byobufuzi ebyaki okulonda tekuba lutalo ate era mufube okulaba nga kyemuleeta kyonna tekitabangula ddembe lino mfe eryatisa bannaffe baganda baffe naffe tetubeera mu mbeera ng'eno bwe bubaka bugamba bwenyinza obbalekera enamba yange eri 0750 40 93 73 mbagaliza Katonda kale abankuumire kiyinza obbakola obubi ekyo mbagaliza okulonda okulungi nga gwa gutegese abo bavuma ggwe abo bavuma sebo nabange tukweyanziza sebo atulaba omulungi oyo Afande Sekasi ndowooza omuwulidde ensonga bw'atyo bwazimulungudde naye okutwaliza wamu ndi mufuna nate omulundi omulala netugenda mu maaso n'okwongera okuwayamu ku nsonga ez'enjawulo kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mwedako